yabadde kitundu ku bantu abawerekedde Scorpion Shaba ng'agenda ku nominations. Abatamanyi Scorpion Shaba yali mu ttiimu ya Alien Skin ne baawula wava obuzibaawo era bali kabwanango balina engeri gye bagugulunanamu kakati era nange tumayi surprise nebuuza nti ate Kamyo Scorpion Shaba bagatta ddi oba ontegeera kakati awo gye kyatandikiddewa emisana kati ate akawungeezi kubanga twandowoozezza nti bino bya bukulembeze yabadde amuleese ng'omukulembeze kati ate akawungeezi Kamyo aba alina live band waali mu kukasuka freestyle ate wakubira oluyimba lw'omusajja tonyumiza kapati n'agamba abomba kuba mbagatakanywa oba Scorpion ayina ebigambo byateeka mu Chameleon mu kwawukana ne munywanyi yali munywanyi we Alien. Chameleon akyali ku myaka gye bateekamu ebigambo byo ebyanjawukanyizza tabadde na lutalo lwonna ne Alien. Andi kati ate era waliwo olutalo wakati wa Palaso ne Alien Skin ne Chameleon ate nga Chameleon balwananga bukolwa lulinga tiyayogera yadde kuvaamu ekigambo anti Chameleon balwananga bukolwa batugamba ngedda nsima botta akakolwa kamu mbusimanya bonna bujja mwabiwulirako kakati yalumbye essaawa zino kakati chances are either ayina olutalo oluli ku mutima olwa Alien lwayina ne muganda we Palaso oba nga Chameleon naye ayina olutalo olwe lwaggusa omanyi kakati abantu abakyasinze okuliira ku bannaabwe be basajja abo ba big three mu kaseera we bakulabira nti olina ky'olina nga bakulumba bakikuggyako Alien ayina ki Chameleon kyeyandyetaaze kati saawa zino sebo Alien ayina oluyimba sebo but tekinnasuulako Chameleon kati Chameleon essaawa zino ng'alina kyagala oyisaawo omanyi kati endongo ya Uganda naddala mu basajja competition enfu kati omuyimbi omusajja aliwaawo gw'osobola okukubamu jabu n'ofuna assurance y'okuddiza Alien kubanga alina ogutiimu gw'abantu boogwo era saa zino bw'ogenda ku TikTok baatandise dda okukola bu challenge nti kakati kisobola okubanga Chameleon ye yabazizza n'agamba nti kakati bwenzija ku stage n'enkangamu awo empalana netandikira awo banjogereko mawe bananvuma sobola obbaako kyempisaawo kubanga with attention Chameleon kyasinga abayimbi bonna with attention asobola okukuba oluyimba ne luyitawo kati byonna bisoboka asobola okuba nga amulumba olutalo oluliwo ne Palaso ng'agamba ffe bamayanja family tetuzikiza kubanga ate nono yabavumako dda bankerebwe family oba ontegeera yagamba tukuba nkuuka namba atoleeta nkerebwe family ate nga senkerebwe aba Chameleon kakisobola okuba nga senkerebwe luli yasirika n'agamba kankuswame nange mu kaseera oba kiyinza okuba nga ono aleeta lutalo okuyisaawo omusajja we Scorpion Shaba kati byonna bisoboka naye akawungeza ekiro ky'olwayo Chameleon alina live gy'abaddeko n'ayisaawo akayimba k'omusajja awo n'agamba toleeta kapatipati byebyo soka otuweeko simanya kapati likiriwo simanya kapati likiriwo ubaabo nibatula mu nfuuka wonga byalo mbadde mbakinya era kyobola nti bakyali bangengere naye mbaagala nyo story naye kyenalese nkoze bali nkoko ekikola baana ate bembeera saidi erimba mukambwe nnyo simanya kapati likiriwo ndowooza otegedde kakati either Chameleon ye abadde anoonyayo gubinja gusobola kutandika omanyi kati Chameleon ye muyimbi atatya kumuvuma era tolina kipe kyogenda muvuma tekiriyo era mugenda kudda mumalireko obudde
mumwesikireko Nga ye wanoonya emitaafu wayitiraho. nga ye anoonya waayitira oba si ekyo kayinza bakali serious ng'obusungu kabulina akabulinaku obusungu naye kakakunoonya bunoonya kubanga kati from nowhere yabadde alumba waaki kaakati Ibula Kabadia wa Fangoni ng'avaayo kati ekyo kyenkugambye batandise omulumba nti omuyimbi yekka essaawa zino nga teyeetaaga kuduumira bantu be naye mwenyini nga tanavaamu wadde n'ekigambo baaba akulumbye dda nga bw'omulumba osofuna reaction ku competition y'endongo y'abasajja essaawa zino Alien Kaya asobola okukuwa ekyo era tubaleete bunnakya Ibula Kabadia ng'amuteereddeyo n'amuteerayo vidiyo okategeera kitegeeza nti Kamyoni aba yabadde anoonya tokability kati ali weeri agitandiseeko oba okitegeera foko ntwe Kabadia kwetuli obusikaati tujja tuli mu kkubo kimanyi obugulu bwonna bulimu ebyuma butambula bulimu embaliga kati gwe nemperekeza eyo eya palaso tugenda kubasiika tukuba omukulu tukube n'omuto tukube n'abali mutaka bonna abaafa eno generation nkyamu otugamba oli upcoming wasangula dda addiski n'ogamba abantu bana tukujukizeemu olina itikiwa ne Uganda kabiri omwana omuto takyakumanyi abantu abakumanyi bali myaka 3 plus omuntu atabuza myaka 2 takumanyi waggwako dda kati olina kuba engatto zine tolina kuba engatto Chameleone ne bandies n'obuniga wonna bonna obuli obwambazi bwa sikaati wonna eno generation y'abavubuka egy'emyaka gyabwe gyaggwako dda tula wansi ne bakadde banne mukakane beera nga anko gundi ye yagusaala amanyi kyali kati ggwe n'obusikaati bwo bati girl bati boy yawedde mbikoye temuvuma munamwe nti gaalo kweyambala sikaati yetta Allah Kamyoni yajja muyambala akasikaati kasuka kamunyweza oluwato omanyi waliwo omulembe ogwazze Kampala wano omanyi mugitata BBL eneyo okujjamu embirizi ekisiziro gikozeewa it is a surgery eyo ani ne Gloria Bugi yagikoze n'akola n'emimwa saayagadde emimwa gya Gloria Bugi yeyo yakoze lipfiire emimwa negikola giti negigazibwa bwe giti naye ndaba Gloria Bugi yabadde amala kyama ki ekiri mu mimwa eminene bumuyinza okitugamba kuba bagikolera mmwe nze Ivanike yaŋŋamba nti emimwa mbu kabonero akenkukunala babalimba wali osanzeeyo akabonero nga kalaga kirala nga nekirala nga kirala njawo naawe ebyo si bwe biri naye obaye BBL yafuuse BBL mu ggwanga muno kirabika naye Gloria Bugi wasise emimwa bannaaye naye munaye gy'emimwa tubadde tulinayo tugimanyi nti gy'abaana abantu bo ngabo be bagyekolera olw'emirimu gyabwe era nadde ndi awo nira ne Kirimatuvu naye agamba naye agenda bannaaye nina noonya Gloria Bugi nenze ndaba tititi naye ku Gloria mu butuufu nali ndaba nga teyeetaagi sorry ndabadde ne sayizi emala emimwa gye gibadde gimala ndowooza Katonda ali mu ggulu agamba ne bannange obutamatira obuli ku bantu era ddala butamatira tuddeyo ku nsonga za Lionskin kaakati munnange ebijanjaalo bya Pastor Semba baabaana babadde babitwala wa